sitole gye bakuwa ey'engeri gyewazalibwamu si yensonga y'okubeera omwavu. Katonda akimanyi nti wooli. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba bitegedde. Katonda akimanyi nti wooli. Era kubanga akimanyi nti wooli, bw'omunoonya kaakati agenda kuviirayo, agenda kuwa ku abundansi y'ebintu bye. Sulemaani yatuuka ekiseera ng'obugagga bw'alina tebubalika, naye nga bw'onoonya enzaalibwa ennungi gy'alina teriiyo. Bw'onoonya enzaalibwa ennungi nga bw'onoonya enzaalibwa ennungi gy'alina teriiyo. Noolwekyo teweekwasa buzaale bwo, teweekwasa kuzaalibwako. Tiwandizaaliddwa mirembe gya dda, ate toli wa mu maaso nnyo nti bandikuzaddemu 260. Oli wa kaakati. Katonda akimanyi nti wooli kaakati, ne gavumenti eriko agimanyi. Akusuubira nti wano woogenda okukolera era woogenda okukulaakulanira. Aliwo agamba ekyo kituufu, nja kukolera wano era wano wengenda okukulaakulanira. Wanika emikono omuwubire bubizibu oti. Enjala tekulumira bwerere y'ennaku 42. Opakira maanyi agagenda okukwata bakitawo bye bataakwata. Opakira maanyi agagenda okukwata bajjajjawo bye bataakwata. Kati ffe omukisa gwe tulina, omwoyo guli gwe naggambye ogwambala abantu ne gukozesa abantu okuggala amakubo go. Ffe Katonda yatuwa eddagala eriguwangula. Omwana we atuula mu bulamu bwaffe. Ow'amaanyi yali mu ffe so si yalimu abo abatwogerera. Ow'amaanyi yali mu ffe so si yalimu abo abatusiiga enziro. Ow'amaanyi yali mu ffe so si yalimu abo abatuloga. Ogenda okutegeera nti bakuloga wandibadde wafoddo. Omuloga agenda okweyerula ng'akuloza eddogo liweddeyo. Kiŋŋambira akuliraanyi. Omuloga agenda okweyerula ng'akuloza eddogo liweddeyo, nga engeri gy'alaba nga terikola. Kati kyava akugamba nti nja kuloga oba nkuloga, ojja kundaba nkuwadde ennaku 2 oba nkuwadde ennaku 3. Naye ng'eddagala lya eddogo lyaga nti ligenda kukolako mu nnaku 3. Amaze emyaka ng'alikola nga terikola. Kati kyafubako okukola, Setaani we yamugambye akikugambe. Bw'anaakikugamba otye. Baswadde tetugenda kutya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwagamba sigenda kutya.